Ekyamazima ebyaliwo byonna nga ngenda okugwa mu batemu nza okuba nga sikyabijjukira, naye kale nzijukira olunaku lwe byaliwo. Lwali lunaku lwa 6, ennaku z'omwezi 6 mu Zooba oba omwezi ogwa Kasambula guyita ogw'omusanvu, nagwa mu batemu ate nga babbi. Baali babbi ate nga batemu. Abanzibako essimu ne bantwalako ekitaala. Waliwo ekitaala kye nnali nkutte ekinene, nakyo ne bakitwala, bagenda nakyo. Ne batakoma awo, n'ensawo ne bagitwala. Mwalimu ebitabo, Olulasangeye, ekitabo kye nawandiika, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2222, ekitabo nakyo kyalimu. Bassekabaka b'ensi Muwawa, ekitabo nakyo kyalimu. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi, n'ekyo ekitabo nakyo kyalimu, n'ebitabo ebirala awamu n'endagamuntu n'ebintu bingi ebyali mu nsawo eyo bye nali nzituliddemu. Ndowooleza ddala nti luno lwali lukwe oluteeketeeke oba olupange nga lwapangibwa omuvuzi wa ppiki eyali anvuga oba boodabooda, kubanga tuba tutuuka mu kifo ekyo nagenda okuwulira ng'agamba nti ppikipiki eweddemu amafuta, vaako ngiwunzike. Bwe navaako agiwunzike nga bwe yali agambye, teyagiwunzika, wabula bwe nali naakavaako agasajja gakawuula agawerera ddala 7 gye gabamatuka, nange saamanya ganneetoolodde, entaayi teyasala, nga bankubidde engwala, nga batandise kundirika, kunkuba. Essimu nali ngikutte mu ngalo n'ekitaala. Amangu ago byanneesamba ne bigwa, byanjawulira, byagwa. Ebyo ne babitwala awatali kukaluubirizibwa, ne bampalabanya, ne bankunguzza, ne banjolekeza mu bimuli. Ebimuli bino bye njogerako biri awo Bwayiise, nga wakava mu ttaawo ery'e Kawaala oyolekera ku nkulungo ey'e Bwayiise. Eyo nno gye baasinziira okunkuba, ne gano amannyo gye baagaggyiramu, kubanga bankuba nnyo 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 buli wamu. Bansamba, asambye mu lubuto, asambye mu kifuba, na buli wamu we basanze. Ensawo gye nali nfeese baaginziggyamu ne bagiweekulula kuba yali ku mugongo, ne bakuba nze gwe wamma ne becca, kubanga tewaaliwo buyambi, ate nga ne bw'okuba enduulu obeera okoowoola abombye, kubanga mu bimuli eyo ani yandizze okuntaasa. Northern Bypass, oluguudo olwo nga bwe mululaba, emmotoka zidduka ku misinde gya yiriyiri, pikipiki tekuli mayumba. Kale ekakutanda n'ogwa mu bantu ab'emitima emikuusiivu ng'abo, kiba kizibu nnyo okubeesimattulako era basobola okukola kyonna kye baagala. Kale singa baali balina bijambiya mu budde obwo, kyandibanguyidde okuntemaatema ebitundutundu, naye Katonda kimwebazako nti kirabika ebijambiya byo tebaabirina.
naye baalina emiguwa era baali basazeewo bantuge ng'ate ebintu baali babitutte, naye ne ndaajana nnyo nga mbasaba obutantuga, waakiri obulamu bwo busigalewo kasita ebintu baali babitutte era nga sina kye nsigazza. Nabo bakirabye bankubye, omutwe guno baagukuba nnyo era newankubadde mmize ebika by'eddagala ebiwerako, guno omutwe gwo gukyannuma. Omutwe gwo gukyannuma. N'omukono nagwo gwakoseka. Omukono oba baagunyoola bunyoozi. Waliwo eyagumuuzaako oguyinja ogunene naye gunnuma nnyo. Omukono ogwo ogwa ddyo, omukono guno ogwa ddyo gunnuma nnyo, tegulina kye gusobola kusitula, gwanafuira ddala. Noolwekyo bwentyo bwendi, amannyo agamu tegaavaamu naye gaaseeseetuka era abasawo baagateekamu ebyuma. Galimu obuuma buno nga nategeezebwako nti nno bujja kumalamu wiiki 4. Addimansi ezo 4 ezinaggwaako ate bo balyoke bawuggyemu. Newankubadde njogera naye waliwo ebigambo ebimu ebitalatuka bulungi bwe mba njogera. Omusawo yantegeeza nti kinneetagisa okuzzaamu amannyo, naye amannyo ago ganeetaagisa obukadde 2.5 okugazzaamu. Kiro nno nga sinnaba kukittaanya nnyo, njagala okwebaza mwenna abambeereddewo, okusookera ddala mmwe abalasangeye ne bannamukago. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukago family be bamu ku kibinja oba group, mu luzungu giyite group, eyatandikibwawo omukulu J.J. Ssemanda, Professor Katikkiro w'Engule, era ng'egatta abo bonna abaali batambuliddeko mu lugendo oluyitibwa koodi oluteekebwateekebwa Engule ya Radio Simba, naye nga beegattira wamu mu kibiina ekyo ekiyitibwa Mukago Family. Bayambagana mu kino na kiri. Mukago Family babanga baaluganda, ekibi ekigwa ku munnaabwe era nabo kibakwatako basitukiramu. Kale neebaza nnyo obumu obwo Mukago Family bwe mwateekawo, mwebale kutambulira ku bumu. Era n'eŋŋombo yaabwe egamba nti ku bujjumbize n'obwesigwa. Nze nga nze ayogera kati bino ebibala bya Mukago mbirabyeko. Mukago teyanvaako ne bwe nnali mu ddwaliro. Mukago yandi ku lusegere. Nali mu ddwaliro Mukago bandi ku lusegere. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukyala Baisha weebale nnyo. Neebaza omukyala Kisaaki Jane olw'okumbeera ku lusegere n'okunzijanjaba. Abalasangeye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omanyi kati neebaziza mu bibinja oba groups. Bannakasudde, ttiimu Kasudde ku kyalo gye nzaalibwa, nammwe mwebale, mwebalire ddala olw'obudduukirize obwo n'obumu. So neebaza nnyo omukulu Ssebunya Patrick yateekawo ekibiina ekyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza abalangira beegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Olulyo Olulangira Youth Network ekikulemberwa Omulangira Tebandeke Kenneth Kojjange. Nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate neebaza abalasangeyo omulundi ogwokubiri kubanga nammwe mwayimirirawo.
era muyimiriddewo nnyo ku nsonga eyo. Mwebale nnyo na buli muntu si kinnoomu, kubanga mbadde sisobola kumenya mwenna ne mpamalayo. Na buli muntu si kinnoomu, naddala abankyalirako oba abankyaliddeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukulu Solomon Kaweesa, mwebale nnyo na buli kibiina. Kale kati wano njagala okubategeeza era nga bwe mbasaba munnyambeko, munkwatireko tusonde ensimbi ezo zifunike obukadde 2.5, ate amannyo gano nago gaddizibwemu, ate kinsobozese okuddamu okuweereza nga bwe kibadde nga sinnaba kugibwamu mannyo gano, kubanga nze bwe njogera kati ebigambo ebimu ndabye ddala nga binkaluubirira okwogera, lwansonga nti amannyo gaavaamu. Naye neebaza Katonda ku lw'obulamu, kubanga oboolyawo singa nze nafuuka embuyaga ezikaza engoye. Ebyo nno by'ebimu ku byaliwo ebyandiko, naye nga neebaza mwenna. Soogedde mannya g'abantu naye nga mwetegedde, muli bangi, naddala mu bibiina bye nsomye. Mwebale nnyo obutuukirize. Gwe wenna ayagala okuyambako oba okuyisaawo obuyambi mu mbeera eno gye ndimu, omanye obulema tebujja dda. Oyita ku 078 599 343, 078 599 343. Yo nno y'essimu yange gye nkozesa. Essimu Katonda yanyambye ne bagizzaako, naye nga eno essimu gye babbira mu ssimu eri twagisazisizza ne tugizzaako, twakwataganye ne kampuni, essimu ne bagizzaako era nga yeeyo kati bannange gye nkozesa. Era nga essimu eno eri mu mannya gange, Geoffrey Bosha Musisi ge mannya geerimu. Essimu ya MTN. Yaliwo obulamu bwali bugeze, naye Katonda nga bwe mumanyi nti nno oli ne bwakusembereza entuuko nga tennaba, Katonda yekka yasalawo, era nkyaliwo, nkyassa, nkyali mulamu. Neebaza Katonda ku lw'obulamu buno bw'ampadde. Yali Kabaka Jemba ye yagamba nti aloge Jemba alifa bukadde, naye yali afudde bw'alemala nti Katonda yankolera, obulamu bwo bwali bugenze. Kale Mukama Katonda wa buyinza ku lw'obulamu bwange. Ate Airtel eyo obuyambi, ayagala okuyisa obuyambi ku Airtel eri 0700 906 76 39. Eyo layini ekyali mpya naye nga eri mu mannya Musisi Geoffrey. Ne ku WhatsApp osobola okumpeereza obubaka ku WhatsApp, nagezezzaako eri 078 599 343. Mwebale nnyo ab'emitima emidduukirize, mwebale nnyo mwenna.
abanbeereddewo mu mbeera eno. Weewaawo.